So it's happened nti nafunako chance ne mbeerako ne Kyagulanyi mu music industry. Nze kenyini nawulirako mukulu Kyagulanyi nga abuuza Awile Mukalya nti sebo nti okakasa mu nsi mu Uganda mulimu abalogo. Awile Mukalya namugamba feebwa abantu barenjire 50 per day of accidents. Who is to blame? Ni to blame ngo mushijo wayanjire kore ngudo za Uganda akagenda kakore za Kongo. Tazimwasanjala mukombo jeziringa president wa fe yazizimba ku sente zaffe nga ne parliament ya Ghana nagisalamu ye nakola ebibye bile mutera agenda balwanirira nga temwerwaniridde. Tell them teri tubirebera papara rwa Kenya NTV Kenya ekushobora Museveni asitamira hagati n'Abachina kama 13 hari omunya Uganda wena bakora deal ngo kusegura abatasoma nga amasomero agaliwo tegamala ne facilities tezirimu. Rwanda tulina essomero lye bayita Ntale primary and secondary school. Aga amasomero mwa Museveni yagazimba zezaffe zituwere wano. So abesimba mu Western Uganda basinga ajane bando bagenda mu banka nawanyisa ogwe 2 no 10 akanika jwaro rwa mkaga akorwa akatano akasana ati nanga kuri niwo Kyagulanyi nondetera yaka Kyagulanyi njaka abinji mwa Museveni na abatina tinisi. Now let me call myself Kyagulanyi omukiga for the reasons nti Abaganda ebiseera bisinga bogerera mu ngero wakigambo atabo ni bambega. wagamba point. Atabo ni bambega atabakore baba boda bakuvuga bagamba Runyankore ngabo ni bambega. Naye ddala bova mu Uganda mulimu abalogo lwaki tebeegatta ne baloga mwami Museveni ono naafuna obuzibu banaatuviira okusinziira ku bibi byatutuusizzaako ffe nga bannayuganda. That was 15 years back. All right, a very good morning, good afternoon, good night. Abanyankore mwana raje masibaje. Inyuna abanyabuzare banakampala banange pala musiza ko mwasuze mutyamu asibe mutyamu bale kutwagala. Ati mwebale kwekumira kumpa omukutu gwaita The Flashlight on Television Uganda. Ate mbebaza nti Uganda gama ntina omuyimbi omulungi fa abamulaba fe tumubeza mu deal. Nga tumugamba anko uyongeramu. So the same applies to you nti program je twina last week yatuletedde namusoga babana kindly komawo. Okay. Kubanti bewunya Western Uganda bweva yabavubuka ngafe nga tusobola okwogera njiri enkyukakyuka bantu bazamu amaanyi nga basinga bagamba it's only in Central Uganda where there is a national unity platform, but in actual sense iri buli wamu. Irabu clips of watambulako last week mwebali nyima na Uganda ati mwebali kwagala Kyagulanyi omukiga musajja munaffe wanali wano lunaku olwaleero naye nga obudde obusinga njagala nnyo okufuna history ey'omuntu oli wagamba Kyagulanyi omukiga kyava how did it start of all the things, what did you call yourself Kyagulanyi omukiga and yet omanyi waliyo kibooko waliyo drone waliyo basement gwe individually sino sekibuuza nti kukutiisa tisobola kukangakanga but due to the public demand kyava kuki bo yo westerner mu westerner too watu naingira drone webaza omukama otagira mu basement webaza omukama. What seems nti being a westerner ate nga it's a crime being a westerner kandi okuhagira Kyagulanyi ogwo nago n'omushango. Abanya Uganda nanga n'abantu bona aba comrades abakuturebera omunsi zaheru n'abakuraho mu izina lya Yesu Kristo mukama witu nti muri muta muri reje ni buhoro. N'abaganda abawuliriza olulimi Uganda mwe mumpa omukyala mpangalideko na munda side ze bukomansimbi. No wonder oli bukumuko. So namwe mbalamusizaako nnyo
mwebale kwagala nkyukakyuka, mwebale kwagala president waffe, mwebale kulemerako. Manya nabagambe nze Adnaitwe Moses ninga shi Kyagulanyi Omukiga, and I'm very proud of that, being the Kyagulanyi Omukiga, and the people have started recognizing me and Kyagulanyi himself. One time tukaturi omu meeting ya side zoku 40 yagira ngu Kyagulanyi Omukiga ogumu kureba nkumara obwire ntijire side za Kigezi kasita mware bo Kyagulanyi Omukiga ebyagamba nibyo nkugamba. He represents me, he represents change, nanye nkahurira we no mutima nabona man because omuntu omu atudefininga nyiza okulwawo nga sigenze Kigezi nebo balaba Kyagulanyi Omukiga balaba byayogera nange nenyogera. So Kyagulanyi Omukiga baba yogera ebituufu baseetagana kutuukayo. So please be the Kyagulanyi wherever you are. Yes. And since then nkagira nti kikubasa kunyihali Kyagulanyi ninga kweta Kyagulanyi Omukiga ninga kusupportinga change nebasa kubere rufu. Sure. Just rufu konkato kanjira nkamukwebitano nkampuga ko kanjira nkaturebo ku akuba cyamazima kiri nti ensiyone nyikirizemu yanyakira yasime binkora. I can assure you hariho n'abantu jwero hariho omushija kanteresimu yanteresimu yanje yamuza nti you are the Kyagulanyi Omukiga nti yes. Omushija ogwo tinkumanyi izina tinkumanyi hange lyarimu yanjanta kankutera akasenta asimu obone mukyamushana ondijo yanteresimu the same way ati kwataka senta akwa oyongera ogure bipande nkurebera ogwo wanyu kanunga tukumukumo okutambuza kalenda za cha president witu gura ezindi kalenda nka 10 ogendo mission omurumu onta ondijo ntina kwamajuta teko mtukutuku. So you people nabachira and I appreciate mwebale munonga kunyakira. Then back to your question. Why among all the names nkahinduka Kyagulanyi Omukiga? For the starters, Kyagulanyi Robert Sentamu mbadde mumanyi ebbanga eriwera kuba business yange ya the government yagiyingira mune Kyankalana emabega kebadde ya Endongo Sound, and Kyagulanyi yali muyimbi wa manyi nga tutambula naye ku shows ezaki ezenjawulo. Banubianiri, manager John, manager Roger, manager Bobona bamanyi mu industry ya music era banga wina information onajiyagala okufuna ku music industry bichi ba promoter. I will be there. Bogambe ba manager Roger bagambe sinze. Okay. There is the other manager Roger, Spice Diana Aziza Bafana. Is the manager wa no. Okay. So zina Kyagulanyi Omukiga. So it's happened nti nafunako chance ne mberako ne Kyagulanyi mu music industry. So nyiza nokwayo ka story kamu nga siranda zen kajja kuba kampimpi nti lumutu ali kunyanja kubizinga bye yesese nga tukubye Endongo yali ya radio kumachenyo fena twatulina okudirayo mu kidyeri. So mwami Kyagulanyi wile Mukabe yaliwo Mathias Walukaga nga batuddawo banyumya bwe balinde ekidyeri kikole kitutwale sawa 3. Nange nge yali aba producing the sound ba providing the sound as a service provider of sound na the stage ali wao nange ne katimu kange nga tunyumya mpola nga tetu engaging nabo direct naye twafuna chance ndiye bali banyumya twali tukiwulira. Nze kenyini na uliako mukulu Kyagulanyi nga abuuza awire Mukabya nti sebo nti okakasa mu nsi mu Uganda mulimu abalogo. Wile Mukabya namugamba ye mwebali. Mwami Kyagulanyi namubuuza oyo president waffe nti naye ddala bwe mu Uganda mulimu abalogo lwaki tebeegatta ne baloga mwami Museveni ono naafuna obuzibu banaatuviira okusinziira ku bibi byatutuusizzaako ffe ng'abanna Uganda. That was 15 years back ago. Kyagulanyi nga tannabaadde okulowooza nti mundowooza yange nti ali esimba wantu wonna nga tanana kulowooza nti alibeera kino nga just akyali eri naye by then yali ayina era obulumi ng'alaba ebintu ebitatambula bulungi. That is why nti n'ennyimba ze yayimba nga bw'oziwuliriza ezisinga obungi zikiwaani zi time bomb zi Jennifer olaba yalumirirwanga nnyo omuntu wa bulijjo. So mwami Mukabya n'amugamba nti ye gye bali naye mwami Museveni ayinza okuba ye gye yasooka yaloga nnyo
n'atatulekerawo ka chance. Kyagulanyi n'amugamba Kyagulanyi n'onsonyiwa kasitole kano okaddamu kati. Kyagulanyi n'amugamba ti naye okakasa otya nti bwe yagenda ye yekka ye yeeragirirayo, tewali yamulagirira, tewali yasigala amanyiyo, nekiba nti ye yekka yalina eri eddogo. Kubanga ebintu byatukoze bannayuganda twandibadde tugatta eddogo ffenna ne tukola ki? Ne twenganga Museveni ono kubanga atuyisizza bubi. Kati lwakinyumiza kasitole ako nti kati bwe kitutte emyaka 10-15 nga ssaawa zino Kyagulanyi yasazeewo abeere front y'okulwana ne Museveni, kitegeeza yafuna endowooza mu bwongo bwe nti eddogo liyinza oba teririiyo obanga terijja kukola yadde Yoweri Mukabe yalaga likola ki gyeriri. Kaakati nange bwe nali ntudde wakani nga bwe kibanga ddala ebibi bye byalayogerako bye yalalaba by then naye sinanabbira bulungi nange mbiraba. Bw'aba yafulontinze olulwana luno nga agezaako okulwana okulaba nti akyusa obulamu bw'Abannayuganda, lwaki simweyungako? Kubanga namulabako nga akomplaininga mu bulamu bwensi, kati ntuusa omulaba ng'alwana, then nze ndiruddawa mu luno olutalo. Kangusalako ekirimi awo. Obadde ogera ku balogo n'enfumiitirizaamu omanyi omuntu omubi yenna atayagaliza akola ebintu bibiri. Womanya nti wojja wano osangako ekyemisana n'osanga ku kyali wali ku geeti awo akaaba enjala, ayinza obutakubuza oba aliyo emmere naye ng'omulaba muyala ogenda bugenzi, naye bw'omulaba ng'oli konsano ga muntu enjala emuluma omulagirirayo. Kati mu kino kyentegeeza bwe liba ddogo ebyaddala ng'ono nniga yatuloga yaloga Bannayuganda n'omusamuzi yaleka amusi. Anyway, emboozi era bwetu bwe yaggwa Kyagulanyi yamaliza agamba taliiyo, nga bali bagamba gyali. Kati nga bagamba ayinza okubanga bwe yamulaba era ng'ekyo ky'ogambirwa kuba mbadde nkibuuse, naye nga ekyamazima kiri nti bwe yazuula bwe yabafuna okubikkulirwa okusingako awo n'alaba nti tekiriyo tulina ate kumweŋŋanga bweŋŋanzi. So nange yali ene mabega nagamba watya nga mu lulumba luno kubanga Kyagulanyi era abadde nga nyatuga buli omubeera Kyagulanyi gy'okola ki gy'oli, naye nga watya nga kubulako nze, because I've never seen a scenario nga abantu basindika emmotoka nga tetambula ne wabawo omuntu omu just ng'ayitawo awo ne bavuga alo tukwate muntu yambe, the moment naye wateekako emikono neekola ki oli asinga. Kati nagamba watya ng'emmotoka eno gye tusindika ey'okwenunula ng'ebulamu Bakiga, being nti Abakiga balina omutima oguli determined, b'amaanyi, b'amazima, basalawo kubanga ebyo byebimu ku factors eziba describing. Naye nga watya nga ensindika gy'asindika it's me abulako mwene struggle ne tugenda mu maaso. Ate nakiraba nti ddala nali mbulako. Lwaki? Nti bwe natandika okukola creativity ey'okwongera okubikkula amaaso g'aba Western Uganda through poems, music, drama, account yange ey'oku TikTok badge striking and not until nga bagikubye down. That means my effort by batandise okukola ki you are impacting to the nation. So nengamba now let me call myself Kyagulanyi Omukiga for the reasons nti Abaganda ebiseera bisinga boogerera mu ngero abasinga proverbs but the proverbs poems bangero mu ngero nga Jesus bwe yayogera. Nengamba nti engeri Abaganda gye basabikamu ebigambo ne okuyita mu ngero ebimu Abakiga tuyinza obimisinga naye nga being nti Oluganda nduwulira ate olutegeera kambiwulirenga ngende mbitranslatingira abantu baawa abewaffe naye nga n'abayi. So nensalawo nti since then let me call myself Kyagulanyi Omukiga. I even have some attires like the overall ekemanya wano Kyagulanyi Omukiga, and they have tried to go in some media streams like in radios, TV zimwe banyikirize kuzayo for some time. Abantu izina lyatandikire kukola ki kutambula. So when they see me they see the representation of Kyagulanyi. Nekyakabiri hatakandi katunakono basakale bakali nka simple harwet ogomukazi bakweta full figure
no manya being tukatuliyo music industry akari munywani wanje mu bya music ya na coordinating akwita nto wa muzei kasozo wana kivuhari yo murimo obona kasente that mbwenu mkembera kejo. And for the start Kyagulanyi kuyijira mu bya politics full figure no mwa abanize koraki kumufrontinga onwe that full figure kuba mwimire omwanya guhamwaje nkuyabire na teka yasharamu yaza side eriye yo kurya hakasente konka kuyabire nagumana agambe bigambo bya Kyagulanyi bya Kyagulanyi. I could even one time call her Timulikazi we wanashabwe nchino korecho, why are you doing that to our president? Hanze yonavayo mumuli bayaye biki nemgana ye full figure wali obulamu abana bo bagendo bera munga president Museveni taliwo wali obulamu obusinga kwekyo tovuma nnyo muntu oyo natukana blocking. One time inalo yakola analysis enungi ku Kyagulanyi nayogera bigambo birungi nnyo ku Kyagulanyi nenkozesa system endala kuba yali blocking nga mu criticizing nemga full figure nti ate lero wayogedde bulungi ku Kyagulanyi singa buli joyogera bwotyo full figure mu bigambo byangamba wati nawo ine simu nawo ina akamwa akasobola okukola ki okwogera wetunuze emesimu ebirungi byoyagala njogere ku Kyagulanyi nawo byeyogerere. Since then natuka nentonga why should I bother full figure ngo agambe birungi byari Kyagulanyi nanye nkubimanya nanye nyine simu nanye nibasa kubiga. So your news background zoku za so that's how the name Kyagulanyi Mukiga started. Yes, najanti kambe muri yebi bintu kandi mbe Kyagulanyi in real sense nkorebya kora byinkubaso man ganje and more so no kwigura abanya-Uganda misho barebe which is right for the country. All right, thank you very much. Ladies and gentlemen, atuchari ne Kyagulanyi Mukiga known as Arinito Moses, the Mukiga man. The Mukiga man is here of Kanungu. Is not trying. He is educating Ugandans. Abatamanyi Orunyankole, abatamanyi Lukiga, kakati nabamanyi Olukiga nga temumanyi Luganda. Katuyogere mu Runyankole Runyoro Runyakitara. Musobifuna obulungi. For the good of our nation. Not for the interest of our individuals. But for the good of our nation. Yes. As nanye batume kamba boze. Inywa Westerners, especially Westerners, those who are thinking what you are doing is the best. Are you aware very soon we are likely to be like Westerners? Ijwa muhanda tutunjenje yo tucheza agonja. By the way, twatandikire aboko ba maraya mu Rogers zone ayibambe. Naba Westerners. And abebigari naba Westerners. No man even nowadays naba batunjibe kitabo. Nowadays naba Westerners. Haza baguma haza no manye kibichi bakutukora. Wakigambo atabo ni bambega. Aha, wagamba point. Atabo ni bambega. Atabakore baba boda bakuvuga bagamba Runyankore ngwabo ni bambega. Hona shi Uganda yabegwa buri mwabebega nitubego. Beta tugambe ki point. Tubabuze. Hona tubuza abaganda. Tubuza Abanyankole and other people. Hona shi buri muntu nimbega. Akstwaganirizo. Abambega beguddeko. Aha. Otegede tuli bambega nawe tuje tukubege. So, that narrative, it should be out of you. When we come out also, we are in pain. You don't need to wait to see us crying and roaring. Please kindly enough mututasi mutoye chokulya tunatera okufa. No, we are doing this for the next generation. Nyokanga ambire, our children, our grands, they will ask us, at daddy, Uganda kagumane kunabona. Where were you? Hate echo kyenyine kiwagamba. Abanya-Uganda kamba bero wamazima. Ambashoborere. Mwami Museveni. Ninga Jeno Museveni. Omustore nchi yuko mmanyaho. Twahora story ya Kagame akumugambaho. Nagira ngo ubona bakavugana barye mpungi. Refugees. Umushomero lyantare barra. So if Mr. Kagame na jangu bakavugana bona barye mpungi, no echo question ngo Museveni
kuba empungi omuri Uganda akaana arugake kachwete mu Uganda ono kyagamba story jawulirako okuva eri Paul Kagame president wa Rwanda werire ku interview ezenjawulo njagala nga bamubuuza nti mukuru Yoweri Kaguta Museveni omumanyi nti emumanyi mwegwirako wa twagwe twogako ntale fenanga twali banonyi babo buddamu empungi be banonyi bo buddamu mwe waffe. The question is akaana aronda obuddamu akurugankai nti yali anoonya obuddamu yali avaawa ekibuuza nange bujo nebuuza example 2 kuba abire ne bakora egi nanka project y'amajuta guba shanjire kuri ya Bunyoro ngakuza Tanzania hariho endagaano zibakozire of how ne bagabana bata esente Uganda ne kufunaho zingahi Tanzania zingahi aba bajunga bakora project ne bakufunaho zingahi endagaano ejo omukuru Joel Senyonyi ariyo mukachiko kakosase n'abandi bakija bagigwa bagishomamo endagaano negira ngu tindi certain na percentages konka mu byona endagaano negira ngu abatanzania nibo barafune sente nyingi kusinga abanya-Uganda. Mwami Museveni was asked a question nti why is it nti abatanzania batari bakama bamajita omundagaano nikyereka ngu nibo barafune sente nyingi ku kiritu. Mwami Museveni no mubigambo byeyi akagira ngu nyowe manya tinchine hobuzibu after all ba relatives banja bingi bali Tanzania ombigambo byeyi ati tinchine hobuzibu after all my relatives abingi most of my relatives they are in Tanzania abenganda zanga abasinga baveri mu Tanzania babera so amafuta babe bafunamu babe basfuna nyingi bana Ugandans we are not Museveni's concern kakati dina kambuze mukati by the way show etandise show kati ono etandise kati kambuze oyinza okubanga ina abaganda bo 10 babera gulu nenga babiri babera Kampala newa mwono Kampala nenga basinga babera gulu gulu kisoboka omutuzo bate bwachukamu anti kati kikiri bwe kiti nti bomade balera tubuzibanje lele kanchehera example yanje mawe jesha ari bukomansimbi mama wa kuzala yes na muzeyo wa kunzara tukamuzika bukomansimbi awo ekeri Masaka yes konka bafurukire nkaye kanungu ne bafuna obutuze ne bukomansimbi kyobula no Luganda ndogera bulungi ate ekyo nikimanyisa ngu kunjire no mbyebe byo kwesimba oninga no kwenda kutambuza enjiri my main focus egarukira mu bakiga bagenzi banje eyo bukomoko bwitu buri ye destiny kugamba obuzale bwo bashwenkuru niyo babazikire bashwento banje bakiriyo aba anti banje bariyo they are more there than in Masaka. Masaka now I only have my mom and some few sisters and hati ban bajirangu portion no mugabo mwinji tugutware nka nanye ninjira tugutware kanungu after all na mama ni basa kumiya Masaka mugaruze nkai kanungu so ni chechi kwereka ngo Museveni kuba agizire ngu amajita kagaza kuriya yaja kino buzibu te wali buzibu examples zikiriyo mu Uganda ntuferwa abantu barengire 50 per day of accidents. Who is to blame? Ni to blame ngo mushije wayangire kore ngudo za Uganda akagenda kakore za Kongo bunyabunaga no koyona kilometers zengude zibonire abaganda bazitazi mwasanjala mukongo je ziringa president wa fe yazizimba ku sente zafe ngane parliament ya Ghana na agisalamu ye nakole ebibye kakati bana Uganda abafa accident buli lunaku njagala bana Uganda abafa accident mumanye Museveni ya abase directly kubanga yadire sente zandikoze ngudo nezizigaziya nazitwala zikole ngudo zawa eze Kongo bana Uganda example yokuna abatasomanga amasomero agaliwo tegamala ne facilities tezirimu Rwanda tuina esomero lye bayita Ntale primary and secondary school aga masomero Mwami Museveni yagazimba
ng'ekijjukizo ekyokujjukira nti bwe baali empungi yene Kagame basomeranga mu ntale amasomero ago gye gali. Bwe tugenda e Tanzania waliyo amasomero ge bayita Kaguta Pre and Primary School. Ku bifaananyi kwe gali ne gulinga wonna w'oyagalira. Bino bye twogera si nti tukonjera Mwami Museveni, si nti tetumwagala. Naye tulaba pulezidenti ki atubeeramu nga ye pulezidenti ng'ate ebyobugagga byaffe eby'eggwanga abigabira nsi ndala neighbors. Pre and Primary School in Tanzania n'isomero ly'amaanyi likusomesa abaana gye omu Uganda tukabire tukinema amashomero abaana bakusomera nsi y'ekiti. Iwe pulezidenti okagenda okwombeka amashomero Tanzania. Ekyo kibuuzo kijjo wagenda kina Museveni n'aba babiri. Omu Uganda tukabaasa kuba tukinema emihanda etakurabwamu n'eryekuza 40 naryo lyona likafa kuruga hariya Mityana kuhika 40 aho wabire n'otambura esha 3 hati n'otambura esha 10 anda enguudo iwe zombeke Kongo Banya-Uganda imwe abatakunyiga mukabaki. Just imagine eddwaliro ly'erubowa twakali spendingirako sente ezisuka mu trillion nomanyi kibakweta trillion miliyoni mutwalo gumu trillion ejiremu irwaro likirya musingi waza mutiri kurebeka yaba kariyombe kanda gurawundi tinkumanya ropa kazayo n'abamemba ba parliament conversiting abarebe sente zutwayo mu parliament nizizahi nizikora ki bakabasibira gate tebayingira munda. Minister Dr. Ruth Aceng wa medical akazayo nawe ngo aze kureba nawe bamuzibira muhanda and yet she's in charge the main supervisor nawe bamujyango takata. Ekyo nikimanyisa ngu sente zone ziri omwe Madam Peneti abingi nibajyangu Madam Peneti ogu ngu wamushwekura noreba nkoko kureba kakadaka kariho flashlight konka kadoko wakatoka kariye bya white ngu Madam Peneti na shati konka wamuhiso wamuhinda noreba mushija w'oruhara bumwajwire kikofira ndi Madam Mr. Peneti tiba kubucenga kato no obaina bubiri Amphorodite Madam Peneti ogo mukyala takabire ogo saido takabire n'obuyinza bukubasa kubinga minister kuzankaye ground. Madam Peneti ogo asaide taine man gakubasa kubinga rope joro senyunyu ngatakata hamuna ba MP abandi hakuba sente nizira muhi on parliament konka ogo Peneti ogo ruhara ogo wanko feel ni wakutewa order akata yamahe wabashija batakakora ki batakari batam. Now the question comes back, is this gentleman madam is this gentleman madam is it a gentle lady? It is like this, is this gentleman Madam Mr. Peneti working for Uganda and is he or for himself? Oh, for himself. Is he a Ugandan like me? Oh no. So you people, by the way, Chichua Gamba, I've remembered something. Bakamubuza one time. Tell us about the future of your country and your people. Booz, now you're the interviewer from BBC. Booz, then I'm ask you what? Ask me. Okay. What's the future of your country, and are you ready to stand for the next Sanja? The third thing, you also ask me, where do you see Ugandans? Then you're asking me, Mr. Museveni of Uganda. Okay, yes. Mr. Chikofira. Yes, we are very happy to receive you here on BBC International News. Yes, and we want to know what are your plans for this country? When are you planning to retire from leading these people? Aren't you tired of being the same person all the time? Who are you working for? Thank you. Just to know that I'm just working for my grandchildren. Not for the entire Ugandans? No. And for the future of this country, most of my relatives are in Tanzania, and yeah, things of that kind. And the future for this country, once you see people having 75 years plus,
You should just know the brain is no longer functioning. It's Ruzo. How old are you? Tibyorobi ate tebigwa malojja ate bikyukakyuka ng'empale z'aba7 eno niga ye ebye tebigwa naye Ugandans nze bensinga okwogera nabo. I'm not going to talk to politicians. Habwokuba politicians biine ekintu ekikubataahamu bakeshanga they are only working for themselves and they only cater for themselves. Bebwa bantu. Hakuba Abanya-Uganda have a question. Imwe kumukureba ebintu okubikutambura okakwata omunsha okashanga otine muna 10 okazo mwirwaro emibazi gitariyo okashomesa omwana wawe akaheza makerere kandi akakujanga omuguza kibanja omugurire boda boda abe nayiya ondisha akagambira nyina ngubangu turebe kutwaye hora karoni omubibine bya Mothers Union ngungure yo frampe ni beninsi kachapati obwameherize makerere abandi bona baheza kukora bakazombwa kadama kutandika koze ibintu by'abantu bariya no tusente tuce tubakorayo nabwo government ekashube katuya wo mushoro. You Ugandans, do you think dala tugenda mu maso oba tudda mabega? Owere otyo mwana una amare makerere nga education system esomero je lyateeka otasobola kwekolera kintu kyonna kiri productive ate n'amaliriza nga agenza okukoza ebintu by'abakadde bayita bakadde. Mwagala kungamba nti mu myaka egyamini gye yabeeranga wano mu Uganda oba abantu abalala aba president nga bagezaako okulwanirira bannayuganda n'obateekateekerawo eyo Dubai baali tebooza bintu bali babyozera. Lwaki tutuuka kusanga Uganda export gye tulina yabanyinaffe ne baganda baffe? We only export slaves. Aho kuba enkola yibakorramu no kubita kuba kubita nakashara kache kuba kufuna they are of no difference with slaves. Just in modern slave omuntu nwaka akugenda akaguza kabanja ke tanda gendo mbuhambi buri abakabija batukwata kifuba bakwiruka ho bakome mikono. But this time round no guza sim oguza akaporoti coin nguwaza Dubai kora oza kuriya obashangomu umuburumu bakoro bwa maraya abandi bakora mu mirimo nabweta kushashuga busente bwirireyo n'ekikuruma Abanya-Uganda okashanga ngo not sente kadamu tuyakora kwari Museveni ngo mushora tusente tunobono zenzaki oine billion na billion ze sente zo kufuna omu oiro wa Uganda gorodi wa Uganda omuno ya musente nyingi zonezo nzizawa banzeire na sodo babraza bawe nibabazi no control bonka omu Uganda twine kitukumanya ngo tukaguza gorodi wa billion emwe twagureki esente zone zibaguzo mu gorodi Museveni bamuhame mbundu bamuhamu amasasi bamuhama bimotoka ngo agenda bigabire ba pastor ba reverend aguma babihe ngo we are okay munabo bagume babihe ndige zindi ezasigara bamuhebi munde byataka kozesagaho aenda ngo agumari Spiria niwe aine control Congo niwe aine control Southern Sudan niwe aine control Tanzania mwena ihindura segwanga. So bana Uganda banange ekyamazima bino ebintu teri agenda bibogerera nga tebogedde bino ebintu teri agenda balwanirira nga temwerwaniridde. Tell them teri igwengagwe bosanga nze Kyagulanyi Omukiga nga njogera ku nsonga zino ekitono kyosobola okukola mu capacity yo boba nawe otosobola kutuula wansi n'obikola mu lulimi lwo oyinza okuba oli musamya naye nga luno olulimi nalwo oluwulira tuula wansi nawe byogera mu lusamya biweereza abasamya beewamu oyinza okuba Olukiga luwulira lwenjogeddemu n'Oluganda naye ng'oli Munyoro Lutoolo sit down ebigambo ebyo shibo bigambo mu Lunyoro Lutoolo bifuwadde njire baha abantu bo wanyu nabo bakoreki babimanye because abantu bo mu kyalo tebakumanya mu Uganda ejesha aho tugambira bajuimbwire gorodi ari mu billion $2.5 za dola
okwo kumusaidiza nkaiza amasindo okwe nanka district nimbaza kuba najebwa konka bamujumbwire abanya-Uganda bakora deal na Museveni, no abachina bakora deal na Museveni, nibo baragume bakumutimba bamuguze sente zirarugeyo nka Uganda ka parliament tekimanyire no manyangu n'abamahurire nka NTV ninga kibyona byona tari kibikirize kubiyo koreka meeting ejo tubirebira papara rwa Kenya ha NTV Kenya ekushobora Museveni asitamira hagati n'abachina nka 30 tari wo munya-Uganda wena bakora deal ngo aguze gorodi wito ngo bamuheme mbundu bamuheme bimotoka bamuheme amasasi akwate na group y'abana babo babatwara hero bashomereye obwe banya-Uganda gorodi kashemire kubari wihanga ryona. For us we are getting nothing out of it, but we have to chase that man out of power through protest vote, through okwesharinga, through any other mean edium constitution. Turebe bashamwe mutwaye kwatiramu ihanga ryetu ryakwaho tukureba tutinamisho tujore miso omushija na atwiba ariko waturogire nyo nabya tindio muroji nabya okay. Thank you very much, Mr. Kyagulanyi Omukiga. And ladies and gentlemen, tuchali mukwaya tuwerezensia for Uganda. Tuchali Kyagulanyi Omukiga wano. Please, you can as well text us and say if you want to advise us something, what want to add in something. You can just go direct on our website www.theflash@ug.com or back to 0772915165, or you can give us a call direct, or we discuss one-on-one and see what exactly is happening and what is taking place. Tell us your vision. How would you be advised? Or how would you advise us? Tukoze tutia okuyambagana mwene mbeera yenchuka. Amidst all challenges, amidst whatever is taking place, how are you presenting yourself into this? Kirizwa bagana omuganda gamba ntino nanyini mufu ya kwata awawunya. What do I mean into this? Moja kwesanga nti bagamba ngaba bwebutugamba mwabanyakole muri bulungi, Western muri bulungi, abanya muri bulungi. Aha, kasinga tuli bulungi ekyo ne kinsheshemura no kunshesha mwana kime binyiza haturuka ngenda kwade mbamvuge mmotukange furumanzikira waliwe ebinyawo wenti kati nange nsalikiza kimotuka kange ndeme kugwachi mu kinya kati ogusajja bali mu taxi negambirwe birangere nyindo bibiristana jumujugwe munamwe memtusiyeke emberembe negamba singo maite fatu singo kweta nega chite Western Uganda mbire ndiyo kumara nko emyezi ebiri enyuma haho kutambura omu different churches omu butare omu mikore ndijo mwenu kugezaho kwengeginga n'aba Western and see nenche kibazibire kureba nuko nenche kibazibire kusupportinga change bine bizibuki ebikuba hisari ejo level. I've noticed ebintu nkabishaka. One, Westerners, you people take it from me, our Westerners naboro, they are very poor beyond repair. Nkaika akutayaira kazi ni sister wanje bateko buji enkombe obukashera kumpanyo kuna akzire katamira hatari mushkari akuji ande bati atashi mwata mushkari twakureba buhango twakujya ngutoko nyashkari atimwa bahango ndimamwine shkari namjya yo shkari ni yatingi nobuze atkankuretire kuyashohira ati nyona jangu yaza nko munju ayakire kicebe mu kiyunga kirete yazadu yirukado to surprise me and to surprise you. Akareta kavera karimu 2 spoons ejiko ibirezi kutabura ki quarter, not a quarter over quarter akati ne sente zigura quarter. In Western hari abantu abakunywa shukari hakiro kikuru ninga yabo n'umugenyi nkanye kandi nabono ba wamuteganza. So what they Dr. Makata that in Western Uganda wait kamaze kamaro Western Uganda
harimo abantu batakubasa kwegura akapakiti k'omwonyo, batakubasa kwegura quarter of sugar. Kuna ichirero kuna nitebeza kuyagira duka. She came with 2 spoons omukavera tuti. Tukuzo mu kikopo kimwe. Echanje. Hati namubuza wa shukari waruga kujishaba ati naza duka ati eneba wanu wenda nibakushanira yebijiko ngo buri kijiko necha shilingi 5. Ayibambe. So akashingi bishatu yatunga bijiko bibi yandete bijiko bibi. Hata ubuzima bwizire ekikopo kunakimazire natamekinde. Utakafa hati nyine buzibu aho kwankamanya obuzima bwabo. Nti namubere kizibu. Ereve yaro washikata kumanye be yayo mata tajine no mu program. Nagure kijiko. Hari abantu batakubasa kugura omwonyo nago bakugurura muri ki mu bijiko. So that means abantu abali poor to that extent niba batakubasa kweshara. Babo no muntu yijeyo akagira ngo umuntu terera karuru kutera karuru nishiri buri umwe nakumuha 10 ninge 12 omuntu wamara ubwo bwire bwona atakunywa shikari atakumanya no kwe kutestinga okijana kashikari it is an automatic case ngo akaruru kawo no wakora ki wakamwiho konka wakamwiho atakumanya bigenderwa byawe atakumanya no kumuyamba Western Uganda abatuze kimbarebero bone bagira ngo hoge na parliament yakafesoko katuwerewa no kubanga nayo nakola nga tonagenda wanchenga nto inakola nga tonakola ki nga tonagenda feza tuwerewano. So abesimba mu Western Uganda basinga ajane bando nagena mu banka na wanyisogwe 2 no bolu 10 no beta ngafutanka tumwebaze byakora bonaba nabatuze babamanyiza bwe bato. So bambi obwavu bubaluma ntikonna kooleta bakaniriza era nabuuza omulonzi tikatinze bwe 15 manager loja na ina akuwe 5 ne producer fe na akuwe 5 akaloja kawani ogwo unabuze wakana agamba n'orufumbira ati njewe umaye na nuya kampa akarudu nzatorera agaruse bwa nyuma akanyongera nti mwena muja kuzimpa wanampe n'olyampe niye nakuma wenkera nabanampe 5 nyongedemu namubuza nti none se weho ntabwe ufite ushaka uwumvisa Mungu azakugirira akamaro mana ngo rufube bange rubulamu atanga ati no ati njewe ampaye amafaranga niwe nzatora ntanapa akasenta akalaka ampaye manje akaza kongeraho niwe nzakora ki bwengendo kuwa nzatora. So cyane shindaga nti urufumbira ndabizi ndaruvuga na uravuga mugatoyi. So neshindaga nti omuntu oyo talonda muntu ntamwina mu interest kasente te amwada akanji gwakola ki eroja kusanga nti nembine bibaddemu mu kamyufu ekanungu baddeyo wabamanyi badde basatu Safari ono yali assistant inspector wa police Ndunguse na incumbent Kaberuka obadde osanga omuntu nga alina t-shirt busatu abekanungu buli omu bwe yabole mbo yalese ka t-shirt yakapikins no mubuza ati kati go yagalani go wagira uno obo t-shirt nimbwakira kwate nyine bijwaro tinyine sente zikubasa kugura t-shirt nkeje yawe cyagura nyo mukiga ati nyowe akaninka jwaro rwa mkaga akorwa 5 akasana ati nanga kuri niwe cyagura nondetera yakacyagura nyi njakambulanga ku Mande akonga naka Christmas akonake biro bikuru na kuba nilo yakwa ikiba kweta best mwambaro na yabona bost mwambaro dinda kamba taputire mukatono mujase mu second 2 omukwe nibgambe byayogede bibino nti naddala mu Western Uganda je tuva je batuzaleyo abakulembeze baba manyiza nsimbi n'ensimbi mmeka 5 10 12 kakati omezi babalonzi 5 mwena ndemje mbawe 12 tebazigana bazitwala bamalozi twala okulonanga kwancha akoma wenkera na ngongera yeche 5 obecho 10 gwa wakalulu
era nti n'okunywa sukaali aba mu Western Uganda eba nga Christmas nemoje ne munsonye bavumamuko nemutwezezengerako nti Western Uganda tuli bulungi abantu olaba sukaali bajnywanga Christmas bakyagigulira mu jiko n'ekyokubiri nti zine t-shirts z'abalonzi ogenda kusanga aina eza Museveni bbiri aina ya Besigye Excess Bobi Wine emu Nobert Mao kakati eya Museveni eba ya Munimiro ebisere bisingiza Museveni za Munimiro ebyadda serious byaddala tezikyala eya Nobert Mao eyo negendako just one neighbor wano banywera kawala joro nywera mukawala jao eya Besigye negendako ku church bafuna kuyakyakulanya bafuna ya Bobby eyo ya Christmas New Year's Day Christmas Pasika awo no kuba ino okuwasa lwajambalamu kakati in other words nti Western Uganda ebyaddala abantu bali bubi so bambi nze mbasaba mulebe kola kino ekifaananyi bebulano mu kibuga nti byebiri eri by the way Kamwenje nimpamanyi nkaza Kamwenje eno tumwebaze jasindiki mbadde nvumi nsonywa tumwebaze oyigwaita Kajiji nantuli amanyege simanyi to yapusi simanyi Kajiji mpulira mawulira amanyiga amatufu sigamanyi naye manyiko lya tumwebaze yali Minister of ICT nafuuka wa agriculture nene Kamwenje tewaliyo gundi agriculture produce jiba producing ne Minister of Agriculture jakola ki java netuko kugendo w'omukazi abalonza nga netumubuuza Frank omwagazaji Franka wakutegeera nti nno oli mulonzi wa muno oli nakwesi muna namwesimbawo yenna agamba Headmaster bamutanonde simugenda kuligala nedwaliro ngenda kuligala wano ngenda kola bwenti but in other words nti ogugwe gwa kutiisa abantu so most of politicians baina tendency ne mugeza ne mulonda Kyagulanyi tuiza no bocha ekyo kiri kiti nakyo mbadde kituukako kyogereko mu Western Uganda abingi Museveni n'abatiinatinisa ata akuraba omuli ba RDCs akuba yishuka RDC akyaro ningo omukyanga kyona niwakuba ali representative woha wa Museveni kyamanyisa RDC yantiinatinisa Museveni wakuba yakoraki hakuboria ni wali omukishani kyoha kyoria so babereka ngu buli kimwe kyona nibo bali omukonto batahembera ngu na waferwa nk'omuntu otakuhagira President Museveni wabo tenti zibakozesa omukyaro tibarazi kwe amasefuriya gubakutekera memere owawe tigarijeyo atajjukira nti ku level y'obwavu kwe bali esefuriya gye bafumbiramu ya gombololo bayakyalo eyawaweebwa kansala oba women MP abadde mu movement kati kitegeeza bw'ogaana okuwagira ate nga nawe omanyi nti oli victim asobola okufiirwa omwana wo onoofumbira wa tente onoozijja wa olina okuwagira lwa nsonga ebikozesebwa be babiyina era be balina zi radio station okuyita ebirango amabugo ate ko olina okubikira MP akuweeyo amabugo ga mitwalo egi 5 era bw'otuula n'owuliza radio Kinkizi eya Mwami Kaberuka Rose eriawo chihi mu town oyo omukinkizi West madengendo kwesimba nti buli birango 15 ebirango 10 baba mubikira ebirango 4 nga bamuyita mu mbaga ebirango 3 nga bamwebaza akasendeke yawadde hulumbe kwegamba President Museveni akuliyetinga yo mugaggo nti yalina radio era n'abalaga nti yalina bamalira ebizibu byammwe byonna ate n'akasente n'akabawa mu kwesimbawo nti abalwadde abawaddeko kati gwe Kyagulanyi Omukiga bw'ojja n'obeesimbamu bwe muyimirira mu church
mwami Kaberuka n'abawa amabati 50. Abatuuze ku level y'obwavu gye baliko n'entegeera y'ebintu nabo baba bakusuubira okuwaya amabati 50 oba okumusingako kubanga olaga oyagala mujjayo kubanga bo baba bakuliyetingiramu ekintu nti awo okawe bagabanira bwe bamubikira ku lumbe naawe ne bakubikira najja naga mpadde amabugo ga 10,000 gwe wanupe yeesimbyewo owadde gammeka tukanya kubaga nti bannange nti gine 10 gye babawadde ku ssente zammwe ku musolo gwammwe gwe babbye ffe tetulinawo 10 ssaawa eno naye twagala tutereeze embeera eno nga bw'ofiirwa tekikwetagisa kubikkira MP oba zajje oba taliiwo tewali buzibu nga bw'ofuna embaga bajeti yo MP talina mala gitunulamu kati baba kuliyetingira wayo gap nti bo bali baavu nnyo bano be balabamu obugagga byabwe tikati gwe bw'obayingiramu nga tomanyi tuni zaabwe kubadde baziniranga golese tuni za Nuupu obazibula amaaso obalage nti babagabira ku byabwe tebakuwa na budde kubiwuliriza kubanga ne radio kuwandi byogeredde zaani zaabwe ekyokubiri abantu beeyo munda bogenda bufumbira constituency eri mu Kisolo ku bantu 10 abantu 7 tebalina network abantu 65 tebasobola kwegulira simu bweti abantu 2 tebalina masanyalaze gwe banjechagingidde so they are so poor nti buli kimu kyonna bakiriretingira kukengeko olukumi kakumbucha ke bakererako bazibye obudde so gwe buli wotukayo ng'osaba kalulu bo kye bakusookamu okulowoozaako kumbucha kawalagi banywe oba osobodde obaweyo n'ekitishaati bambale kubanga gwe balabanga asobola n'obowingoye suka naye twasanga nti ekyamazima kiri nti abasandise tutegeera abatandise okuwulira enjiri eno ne mumanya ebirungi ebiri mu pulaani gye tuyinira eggwanga mu maaso mugezeeko okupulikinga bannammwe nti oluseera bwe kinaaba kituuse ekyokwerwanako ate ekitali kyawala nti tulwanire wamu nga tumanyi tulwanira kyaffe ffenna ffe bannayuganda teri muzungu agenda kujja tulwanira teri mu China agenda tulwanira kubanga boolaba buli lunaku bakyakola ddiru ne mwami Museveni bamuweemu ebimundu abawe golodi waffe bamuweemu eggunda ebinyonyi ebitabuuka ebinyonyi ebitalina sipeya abawe oyiro waffe Museveni bamuweemu ebiyunifoomu by'abamajebe emitwalo n'emitwalo gyakuliyetinga buli lunaku nti asobole okutundako kimanyi nti Museveni sawa zinaina ne export ey'amagye nje Congo sangayo abasinga ba presidential guards abe Congo abe ne South Africa abamukuuma sawa zino bava mu SFC just batuuka eri nga babajjako ne mutaga eriko tulina Mugisha Frank nga bamuteerako Okidongo John eri South Africa nti baba ayimiridde mu South Africa balaba Okidongo ne bamanya muganda waabwe ne batandika okuba kibooko ne South Africa nti ne wano mu biseera by'obululu nkyogera nti akatonda abasirikale Museveni yeyazika kubava mu nsi ez'ebweru ne bajja wano ne bamuteekako erinnya Alinitwe Moses akukuba kibooko n'okaaba mu Lunyanko ne Tayibambe Nsaasira ndi omwana wanyu nga taluwulirangako nga jasi aynako linnya gw'osoma linnya nti Alinitwe yankubye kumbe nga yekipuku waliwo kakusasebo wano ku Old Kampala omukyala yali mu COVID yawo yali asudde sepi atunda menvu omusajja nawanika batyo omugona mugamba bannange noonya kasente kutwalira mwana muno mu ddwaliro yazirisa ndi ku mugongo yamukuba tteke n'ekibooko twagenda okunoonyereza taaga eri wano nga mu Sudan amanya olumba bawa taaga ezaffe ne baba nga amanya gaffe naye nga si baffe era ekyo bannayuganda ku luno mujje nga nakyo mukimanyi nti abantu betudiiringa nabo si baffe kubanga ne mwami Museveni akimanyi nti abapoliisi n'abamagye abali mu Uganda babonaabona ngaffe balina ennaku ng'eyaffe twabawasaamu balina bakyala banyinaffe naffe tulina banyinaabo nabo tebandifunye maanyi gajja ku street kukola ki kulwana so kyova olaba agenda kupangisa abaliitulia abannayuganda abamu agira abaazisa eritulia mu kalulu naye mukana akalulu
mwenamwe bebana yazikane mujjeyo bwe munakafiiramu tetubalinaako buzibu tetubalinaako buzibu tulwanirira ggwanga lyaffe tetugenda kutunuulira obaani kubanga kana kaseera ke tulina okwerwanako era tulina okwerwanako ate abanakafiiramu tujja kukafiiramu abanantuuka waggulu tujja kutuuka buli wefuna chance ekola interview nga zino mwami Gune nkubuulire mwami Rogers nti mu nsi muno tewali kyosobola kugabana kide kisigala kuggwe kulinnya lyo ng'okubeera omuntu eyayagalanga nnyo okubateekawo embeera nti ne bannayuganda banno bonna bakole ki bafunemu mu kifo ky'okwerabirira wekka n'okwegaggawaza wekka nti ne bwe ndibanga nfiiridde mu lutabaalo luno yadde abatamanyi bange ndibasibalekedde akedi basasobola gizimba olw'embeera nti omusolo mungi ate tetusobola kukola mu Uganda yaffe bagiwamba naye at least bobanga woli nga nkusoose okugenda mu lutabaalo luno ojjukizanga alibeera Minister of Education nti ekifaananyi kyange akiteekanga wakiri katabo ka social studies aka primary 4 munda n'ateerayo emikongo 3 nti waliyo n'omukiga eyavaayo n'alwana tukyuse ensi yaffe omwana wange akakatabo bw'aliba nako n'akaleta ku ofiisi oba mu ofiisi ya mutabanyi mu myaka 2 mu maaso nga tumaze okwenunula nze mmanyi kaliba ka mugaso gyali ky'ekyobugagga abaana bange kyembalekedde bwe busika nti ngenda kulwana to the extent nti tukyuse ensi eno bwe tunaaba tulemereddwa ogikyusa ne tufiira mu process y'okugikyusa mututeekanga mu butabo bwe busika ffe bwe tulekedde abaana baffe kwe balitambulira omwana n'agenda ku ofiisi nagamba nali mutanyi wa Kyagulanyi Omukiga gwe battira ekasensero ng'agezaako okuteekawo ekkubo tulenunule. In the mighty name you not die. You need to see the new Uganda if all goes well. Amina. Naye tugenda kulwana nga tulwanisa ebigambo byaffe okusobola okuzibula amaaso abatanategeera mu ntegeera eyo awaneetaagisa okulwanyisa okuwandiika tujja kuwandiika okuyimba tuyimba okuzanya tuzanya n'okubuulira enjiri ejja kubuulirwa naye nga ekyamazima kiri nti bannayuganda kino kye kiseera kyammwe mwetunuulire mulabe nti mulina okwenunula ekyamazima muli mu buwambe muli mu busibe tewali kyabugagga kyonna wano n'abasajja kye batabbye. Absolutely. All right, thank you very much Kyagulanyi Omukiga alinitwe Moses. That's it. Byonna twabigamba. The month in elections. They are still they're still vetting our candidates. United tugenda kuyogerako, but we wish whoever comes out as a flag bearer, omukama kulembere, tujja kutambulamu naawe. Now atafunye join the struggle. So echinani nshaba. Kaka Heru Chideyo, Kaka Heru can say there are some people abakwenda kwetaba omulyeji struggle directly konkana weshanga nguli na turanka America na turanka Buraya akabiri na indangwa supporting age struggle so na ninshaba video jontere he namba yanjao giteo Kyagulanyi Omukiga na ne yawo gitehaho akubasa kutoherereza kasente kakubasa kugura umbrellas as toherereza ninga t-shirts ninga calendars nobo kuboyine munywani wa wali anasa iwentereje namba yesime ibataho onjire nti connectinga na mukiba ali anasa akwa ebipande 12 nyowe ninza kugenda mbitatu kutuku yanje mbitambuzo mu Western Uganda tugezeho okurwana no basana kubi wali wakabwo onjire mu Kyagulanyi Omukiga nyowe binakwereza nyenda nkurebo kabwo mu town obiha abantu bo wiza nituzakora live show nitushomesa abantu bo wanyu nitubagabira so nti I'm calling upon all Ugandans abaryaha n'abari mu nsi zahero ninga all the well wishers echo ine cyo no capacity yawo yadde no contributing akibina it's fine ebyekibina bino kubitematema bino kubara bigabe bine okubara bikoreho mbwire bwabwaki but right now hakuba tutarukatandika kare nerizo biwoyi nebipande 10 okabimpa ati mbitware kabu nimbikutwara ati nyowe t-shirt zanje ejo 10 zimpera bojo babunyaruguru ninzitwara ati nyowe nyine mnywani wanye nasa kunkora overo 15 ningo kofira 10
Kyagulanyi Omukiga nyehire yo kutambuza enjiri no kushomesa abantu na wabo inenka ka transport no kampereza o radio zimwe zitukuzaho tokaza yo tashashwire yakantu resources ninche zitwine konkito tushazire mutweyo amagara gitu amani gitu obwonko bwitu turebe mutwata impact omuriye change. So whoever is a well wisher, our numbers are there no kutucontactinga utweya kutuwato nimwe mwenda batuhire nabakutwana imbebaza aho baraba kwata kwena mugambizi narye na Reverend Samuel ati nyowe batugira twonka nakwereze akaka sente gura mambulera 30 uzitwaro witu side za Kaburi. So thank you so much mwebara kutukiza tuza kuma tugamba nshongeze ruho webare kuntaya isa Mwami jazi nyentu tukora burizo so abantu bakanungu ni nyendizi na ryanyu ni mwe ribahiguru ni mwe mutemo effort yo kurwana nti next time kuturabe twahambira ihanga nanye naguma nahani ko mkono nseba bakanungu nabone benda yo nyenda bakanungu enengo ejo ntwena tujikore ati abakanungu nango tukabubebo ko kabamo brazinga bakakora umurimo so nijo ko munyakire ngiyo mwana wanyu tukore tutware Uganda mumisho. Thank you so much. Okay. Amebere mnonga imwe n'abantu ba Uganda, abantu ba East Africa, abantu ba Africa, abantu ba world at large. Itwashima mnonga mwebare. Because every time when we put some shows, you watch them, you share them, you advise us. So and that's why we are getting ready for these elections. Onna shinyo kamba gambire kutajire mbururu na rukora. Kamera bakaziba bakibaza laptop bene babitwara nagumandi yachitanda for almost 6 months with this leg but now I'm back, I'm out. Banya Uganda araba kwatira mpora but now I'm out. So kindly tuganira in different version every updates Kyagulanyi Omukiga will be available for updates, especially issues from Western Uganda. We shall be updating you day and night. And Kyagulanyi Omukiga's clips, we're going to be starting with them and end with them. Yangambye nze yompulira nze Kyagulanyi Omukiga njagala sebo kukozesa nga example. Mulete evidence eyo. Kubanga bwe mbagambye kisobokera ddala okuba nti waliwo abakulembeze abakikola. Naye teera ku mukono mulala kisobokera ddala okuba nti waliwo abakikozesa okwonoona amanya g'abakulembeze. So twagala mujje mu butongole mu kakiikako mwemulugunye. Tetwemulu ensonga zaffe tetuzimalira ku social media, tumuzimalira mu bwerufu. Ne tugoba amazima ne tuuka ku mazima ago basebo ne bannyabo. Lwaki sikomaawo kansembyeyo kano. Baganda bange mukimanyi bulungi nnyo nti NUP kyekibiina kyokka ekitajjaako muntu yenna ssente. Nti njagala kaadi. Ekyo tekitegeeza nti tulina ssente, nedda. Tetulina ssente bannange. Tuli yala ate twetaaga ssente. Omusajja ngamba ateera kuba naateerawo. Era muterekezo. Hello, Muzayi Kyagulanyi. Yes, sir. Ye tata wange sebo. Dogamba kikasala. Ugamba ki mwana wange. Jendi. Dema ko sebo. Mirimo negende te ya. Mirimo mirungi mwana wange. Kakati. Mutalo ono. Ye mutala gwe nagamba ko luli nakubira ke simu. Na kugamba okujja okumuguza kapoloti wano. Eno wagwa kwenda kapoloti. Ono. Okay. Nyabo bulije. Ndaireje. Kugamba oti asema. Ndiaho. Kali ati. Nyenda kuguza yakapoloti akuba kabire ntakwenda kuguza ekibanja cyanje konka nyine mekizibu kya school fees. Abana ndibenda garuka ishomero. Kano rebe mbere tukutambura medi erigende sente tuzikurereza. So ari nkanguze nyenda muguza atana ari 10. Atano ku 10. Twakukapima. Nanka musenguzi. Letera kaka antaka kupimita ka. Olukoba, jamuno olukoba. Wala kura msiko msizi. Msizi kuli kuli. Baruho yamuka n'olukoba. Okay. Kati. Kati tekibala 10. We tumani nda bali ndeba aha. Kati.
Doko paka mtaro waka. Komaho. Kwani? Atano gai. Banzo jorebe madam gaisa. Yongela ko nawe kafuno no wayi. Ati ongera ogesi ramajani nibongeza mu kikopo. Simba ho kinanga. Okay. Amara kuteka. Dale webali. Kali. Ati madam noreba. Twabire twatesize miliyoni 5. Zeno no kubanza waleta 3. Otandiko yombeke. Zino kuzinshashura umbwire butakurengo emyezi 6. Ngakizanga emyezi 6. Yes. Kanka kasento tundanga umanya bambatunde emirundi n'emirundi. Nengo zikiliza nzimbe. Wakombeka tinkwini hobuzibo umushija kakungambiraje toine shonga. Ne bloko mwaka kaso mwami ono. Taputsa taina kuzibono. Kubange cyamazima una wawe. So haturwa katanu twavuga buganiro wa chairman. Rokutano. Uretezo miliyoni 3. Chairman tukorenda gano. Nanaka chiko nikakubaka ruho utandiko kure. Era kirunyaga chairman wali. Tukazi kuleke 3 tukirokutano. Ngeli bazo weke mvanya amezi 6. Neta fayo ngenda kuleta. Ine shonga. Miliyoni 3. Ushashura 3. Fayo niko nofuna netusukamu. Kari twatagano wa chairman ro wakatano. Kale. Muranga bari. Kale. Ngenda kera bukeza. Akora mvishama. Ekibanja cyange pinkaizire nguze bakaforote. Ukakumbera ya school fees yerije. Cyoshatuma nabuza hakanga. Ningo tunda nyo mutiga kiki. Ambera yesi no kirero. Kiba tukimalewo. Buli mwana n'otunda kiki. Hata bana mbakorere kinyo. Buli mwana kibanja totunde. Ekyama abana tubanasoma buli mwana asoma bwotunde. Simanya nico nyine cyonka noreba government niyo yatera umjeje mbere education system ekafa. Kali obawa abana kali ye mwakanya no sama katesa ya kurete sente rizoba mukiga mwatesa sente meka tukatesa miliyoni 5 konka yakubanza rete 3 mukorere ndagano abina no kombe katandika yombe nenga zigenda nazireta ddi mu myezi nkamukaga mbone kumuhe cyapa hata nakumuho just ka photocopy Ate baba abantu walungi nnyo miliyoni yagambe 5 ndimaze Kenya ate sobanga kifalafala sibwavu bukitta kyamvu mukusomesa kuwerera abaana kutunda takale nkuwerera abaana. Yes boss. Ogamba otya muganda wange? Mukulu kyamula. Woli? Omuganda wange. Omutaka woli? Ntuuse tuyingiddewo. Kale bana. Esebo. Twashomerwa kubareba. Kale. Madam Ogunwo chairman. Chairman. Na secretary ngugwe na yakuhandika endagano. Ne secretary. Chairman. Omukyalo ogwe kuwa mreba ntukatesaje nenda kumuguza aka poroti yanje atanari 10 nakubanza yampa miliyoni 3 ashubanyo tukatesi 5 akubanza yampa 3 murekata andika yombeke na kuleta balance mtiga ekesanyu ndese miliyoni 4 agatu banja kakadekamu mu myezi 6 chairman basula ko miliyoni 4 atubanja kakadekamu mu myezi 6 bashiri Tiam. Arichi ndichanzo mutokitache. Nomanya chairman ngogo mkaza tinche nda kumuguza. Muganda wange. Ate kuja ngunaye fura. Banzorinde ku. Omukazi ogu kuyajware cye kititeye. Ayino muntu uyanshire yazo mutwe. Abakwiba amataka g'abantu nabasa kubatari yo yenyini ekishani ekifaananyi kyoyo kyenyini wamulala nkoko kureba ogwo noriya nikwa kukora abakwiba amataka hariho n'umukazi abibire sente z'amabati yagubabire basibanga ku mabati tani nikwa kusha hariho omukazi owabire omukarukana rukora owabire nazi n'amazina g'ekisiri kubona mbwenu bakibire babakatera abantu bitu mukalukana rukola muganda wange abaki wefuula ati manyana anye nakujya ngutuwogwe konka namushusha
amufanagana kankubuze kibuuzo niwe kagambira amazima wabona okwekanga murumuna woriya nasa kuba ari na muto we yariwe yamutuma ngo agure itaka babanza baguraho kake bija beyongeza bareta bamahi umusajja mukazi mulungi ate sawa nawe ikyusa itaka lyona ne babasa kuritwara chairman bakatwara lya rusanja torari hurire lya rusanja kwako kakumira amataka gona bagibiri mubende ninjiro kunugahura nibagahaba hindi kugana kugutunda wantu abantu bamataka buloka wangambo ati wane wantu we omusajja nagala watu wawe yagambe chapa china era we chairman kutano kuleta sente ze milioni 3 ndese muna nya kabani kote kwa mbutangoza kagambira amazima nobo kuleta milioni 5 tinchi kuguza lwachitonguza haza niwe chairman saja bikuru kwa magezi lwachitonguza amazima garanga wanyuso mukazi owajira kuriya nakauka kuriyo wabakingisaha kuyaze kutama imotoka bayetera serefi barugayo aturugudo tururi kingisa we na misho gakatukura wamureba numweto muresi wenzage giye bakwetenjaga so omukazi ogwo nyewe kunamureba kakubera wamazima nanka memba witu omukazi ogwo yanshira ogwo mukazi ababire bari omukaruruka kawe mpaka na rukoro wazirira amazina gabasezi umushira tumara ubwire watweta umushira omukazi yaija yarambure taka wamwikiriza ya leta abashija yabatuza urukiko wahita chairman ngwasitama mbere ndiho hatumanya kizi wantwara ngo tupime taka nasimba nepani cyo oyakuyo kubarihirira ni kubarihirira ga ruhanga konkanyo w'kintu cyo kuba kweta kuguza itaka ryanje karuguzo umuntu akushana aba bantu akatakane bakagura karikache bije bakuraba mu bina bamahe bina baramuzi bari kubinga ubwire bwawe nakugura nakugura soda kandi akasukari Ushaba tubamaraga bagere mu nsonga ngazino. Akasukari Cyaba nyavayo ukora ndagano ngibintu bamaze dokugera. Banza hurre cyamana. Manya ni mwe babashishura umutwaro umwaka. Ate nagure yakasukari to kuvuga. Kusakishanga mitu yatakanga. Yombera sa 30% ninkureba niye kuyombeza ngyo to kumango bakwibita karyanje. Kandi kubara rubeho. Neri yawone bakurutwara ni wori naiba. Just ka 30% niko kakushemeza. Kabo kuja government kaba bigeze. Turi mwenkanya. Kubaguze bina burugamo. Because that's the only way of supporting this struggle into different versions. Yes, bukiripo bontu natukore yobundi bwinji obu supporting ejo struggle kuvuga kutuwagamba ba producer ba cameras watu na hane henda yoka kantu we kona ko kubasa ku supportinga tukakira nazo mwana kagambira then turebe what will take place. Akume mkama atakumira mpera mbere mulungi mwera abasikiga abasoga mukode bamuna Somoji, my friend from wherever she is nkutumideko abanyona abanyorokati mbaramukiza mugiye bari kuba iyo mwabari kwerindira amkutuga flashlight ruhanga balinde aba East Africa. Tumeshukuru sana for the good of our nation and the positive struggle. We wish you the very best moment. If all goes well, we say bye-bye to everyone.